Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde obulamu maanyi n'obusobozi okubanga tusobodde okujja wano mu kifo eky'ekitiibwa okubaako bye twejjukanya ku ddiini ey'ekitiibwa, kusasana n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baganda bange ab'ebitiibwa, nga bwe twakkaanya tulwayo tugenda kwejjukanya ku nsonga ekwatagana ku bifaananyi. Ensonga eyo ngazi nnyo ey'ebifaananyi era erimu ebigambo bingi, naye mu bufunze bw'ekitalo tugenda kulaba ku bifaananyi byonna mu mitendera egy'enjawulo. Ng'ekifaananyi ekisookera ddala ekifaananyi kye tugambye nti ma lahu dhil min alhayawan, ebifaananyi ebirina emyoyo naye nga biri mu mbeera ey'okubanga nti bibumbe, n'obumbira ddala ng'omuntu bwe yakula, oba endiga oba embuzi n'ebirala ebirina emiki, ebirina emyoyo. Ebyo okusinziira ku bigambo bya Ibn Arabi mu Sharh ya Tirmidhi agamba nti ijima yonna abamanyi bonna beegatta nga balaba ebifaananyi ebyo biri haramu, tebikkirizibwa. Ebifaananyi ebyo biri haramu, tebikola ki? Tebikkirizibwa. Era kyekimu ne Sheikh al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani mu Fath al-Bari era yanaqala ebigambo bya Ibn Arabi al-Maliki ng'agamba nti anna as-sura idha kana laha dhil haruma bil ijma, nti ekifaananyi ebbanga lyonna bwe kibeera nga kirina jurumu, kyeyimiriddewo, kirina omubiri nga bw'olaba omuki omuntu, nga bw'olaba embuzi ng'eyimiriddewo mu bulambalamba, naam, sawa kanat mimma yumtahan aw la, kyekimu ekifaananyi ekyo kinyoomebwa tekigulumizibwa, oba kikola ki? Oba kigulumizibwa, kiba haramu, kibeera haramu. Wa mimma yadullu ala tahrim, obujulizi bwe beesembesa ku nsonga eyo, ma akhrajahu Muslim fi sahihihi, ye hadithi eri mu sahih Muslim, hadithi ya Abi al-Hiyaj al-Asadi agamba nti qala li Ali radiyallahu anhu, Sayyidina Ali yaŋŋamba nti ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi ar-rasul, nti nkutume n'ebyo nabbi bye yantuma nabyo. Sayyidina Ali agamba omusajja oyo yamulamira ng'amutuma gy'amutumye, n'amugamba nti alla tada'a timthalan illa tammasta. Naam, bali abayahudi balinga bwe baziika omuntu ku kabbuli nga basimbako ekifaananyi ekisanamu, nga basimbako ekiki, naye yamutuma n'amugamba nti tolekanga ekisanamu kyonna illa tammasta, okujjako nga okijjeeko, naam, nekivaawo. N'agamba nti wala qabran musharrafan illa sawaita, era tosanga nga kabbuli yonna nga musharrafan, kugamba ebeera bweti ng'erina omugongo, nga bwolaba ennyumba ng'eyiwa sayidi zonna ntegerekese, nga bwolaba omugongo gw'ennyumba, kabbuli nga bazikolanga mu mbeera efaanana etya bwe ziti. N'agamba illa sawaita, okujjako ng'ogikoze eki. Abamu bategeera bulala ebigambo ebyo illa sawaita, abamu ne balowooza nti okujjako ng'ogitadde ku ttaka nga terabika. Ebigambo si bye bitegeeza, kubanga ahadithi endala zitulaga nti nabbi agamba nti al-qabr yurfa'u shibra, kabbuli esitulwa luki? Luta. So kyali ategeeza sawaita kubanga eri mu level bweti, kugamba ng'eteredde buki?
naye nga ekituuse okuva kuki ku ttaka. Naam, haithu annahu qawlu sallallahu alaihi wasallama, olw'ebigambo ebyo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama kiraga nti ebisanamu ebyo ebibumbe ebiri mu mbeera eyo biri haramu, kubanga yalagira Sayyidina Ali, ne Sayyidina Ali bwe yatuma ono omusajja yamulagira bw'asanga ebintu eyo embeera eyo okubeera nga agirwanyisa agikole ki, agijjewo, kubanga minal munkar, ebintu ebyo bwe bibeerawo ensonga eyo ebeera nki nkyamu. Tegerekese bulungi mu nsonga eyo. Wayuhtamalu fi kulli sura min rasm, ne bagamba nti ekyo tusobola kisitulya ku buli kifaananyi kyonna min rasmin, ng'ebifaananyi ebikubisibwa neki n'engalo, wa ghairi, n'ebitali ebyo, duna ma fi thiyab, ng'oggyeko ebifaananyi ebiri mu ngoye. Ebigambo bingi tugenda kubiraba ku nsonga eyo. Naye kati timuthalu kyeki, enjawulo kyeri wakati wa suura ne timuthalu, kubanga olwali tukozesa kigambo suura, ekifaananyi si bwe kiri, oba kisanamu oba kifaananyi kya kamera, byonna tubiyita biki, bifaananyi. Awo waliwo obulwadde bw'amaanyi, naye ebyo bya mu lugha. Ekikulu amakulu bwennyini bwa kiki, bwa kintu, bwennyini bwa kintu. Naye nga abamu balaba nti suura esobola okuzinga ebigambo ebyo byonna, oba kisanamu oba kifaananyi kya kamera, tusobola kiyitaani asuura. Awo ne bagamba nti tebayita suura nti takunu min alhayawan, ebibeera n'emyoyo, ekyo bakiyita kiki, kifaananyi. Singa oba okuba ekifaananyi nga kirina omwoyo, ekyo bakiyita kiki, kifaananyi. Ne bagamba nti ate timuthalu esobola okubeera mu biina emyoyo n'ebitalina miki, myoyo. Timuthalu omuntu asobola okubumba ekibumbe sawa kirina omwoyo oba tekirina ki, tusobola okukiyita timuthalu. Aba ne bagamba bye bimu, aba ne bagamba waliwo ki, enjawulo. Si ebyo tetujja kubirwamu nnyo, naye nga suura abamu ne bagamba nti ekiyitibwa suura ma kaana raqaman au tazwikan fi thawbi au hait, kyebayita ekifaananyi kyekyo ekibeera ng'ennamba, numbers ezo nga bazikubye mu mbeera efaanana bwetyo, oba tazwikan nga boolaba engoye nga bazisaddemu design ezaki ez'enjawulo, oba ekifaananyi ekiba kikubiddwa ku kisenge, ekiba kikubiddwa ku kiki, ekyo kyebayita suura, ekyo kyebayita ki, suura. Amma timthal bye bibumbe omuntu kyaba atutte obudde n'akola ki, n'abumba. Ku nsonga eyo amasala ge tugenda okutunuulirako, waliwo amasala 3 naye nga galimu enjawukana, nga galimu ki, enjawukana. Buli we tusanga ekigambo khilaafu, masala nga galimu enjawukana, kitegeeza bw'osanga agakola tomukuba bikonde, bw'osanga agakola tomukuba biki, tomukuba bikonde, owulidde? Naye aba alina wajja obujulizi obukola ekyo, ate naawe atakikola bwe kimanye nti waliwo obujulizi obulala obwogera ku nsonga eyo, newankubadde gwe togikoze eki, togikoze. Ekisookera ddala twogedde ku kibumbe, naye ngaekibumbe ekyo kirimu omwoyo, kifaanana ekibumbe eky'omuntu. Tugereze ku muntu yajja okuvaayo amangu, kubanga omuntu alimu omuki, omwoyo. Kubanga illa, ensonga egaanisa okubumbabumba ebifaananyi n'obikuba, kwewala kukola nga Katonda kye yakola ki, kufaananya Katonda kye yatonda subhanahu wa ta'ala, nga bwe tujja okulaba ahadithi mu maaso, ye illa erimu. Kubanga al-hukm yadulu ma'al illa, okulamula kutambula ne illa n'ensonga lwaki tulamudde tuti. Kitegeeza ensonga eyo oluusi bwevaawo n'okulamula kukola ki, kuvaawo. Kakati mu bifaananyi ebyo ebibumbe, wadde kibumbe nga bw'okiraba nga kifaananira ddala omuntu, ate waliwo ebijjibwamu, kubanga hukumu ezimu zirimu istithina. Waliwo hukumu ezijja oluusi ne bagamba nti ate wano kino kivaamu olw'embeera
n'obwetaavu obuba buliwo. Kaakati ebibumbe bino singa biba byakuzanyisa by'abaana ate tebiri haramu. Singa biba byakuzanyisa byaki by'abaana ng'olwale buddole bwe mugulira abaana bw'okitunulira kifaananyi kya muntu awedde emirimu. Waliwo abantu bibasanga ne mu kkubo ng'amanyi muntu n'atoolera salaamu bimwambaza engoyego ebyo. Olidde buno obufaananyi obutono buno bwe tugulira abaana ewaka, abaana abato ebyokuzanyisa ebyo byaggyibwamu kubanga nayo hukumu ya kibumbe bakibumbira ddala mu ssula y'omuntu. Haithu dhahaba jamahiri alfuqaha wa aktharuhum ila istithnaiha, abasingira ddala obungi bafuqaha bakijjamu min atahrim, bagamba tekiri haram, tekiri haram. Nga era ge madhabu ga Abu Hanifa nga fe Umdatul Qari ne Maliki ne Shafi'i, awulidde ne Shafi'iya naye ekyokuzanyisa ky'abaana ekyo tekiri haramu wadde kiri mu mbeera efaananira ddala omuntu. Era kyekigambo kya Imaamu al-Qurtubi. Imaamu al-Qurtubi alina sharuhu ya Muslim, sharuhu yani ya Muslim, naye yagamba nti kikkirizibwa okubeera nga omuntu asobola okugula ak'okuzanyisa k'omwana ako newankubadde kali mu foomu y'omuntu, kafaananira ddala omuntu, olwa hadithi ya Aisha gye tugenda okulaba radiyallahu anha. Hadithi ya Aisha eyo agamba nti, Aisha atunyumiza agamba nti qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ghazwat Tabuk, nabbi yajja ng'ava mu lutalo lw'e Tabuk oba Khaybara oba olwawa olw'e Khaybara, wa fi sahwatiha, naye Aisha tebayita sahwa, kayumba kaba katonotono naye nga kakolebwa mu bibaawo nga kansonda nnya, oluusi kaba katerekebwamu bintu, mba mu Luganda kamwitaani, bakaterekaterekamu ebintu mpolampola ewaka, owulidde. Aisha mu kayumba ako emabega kaliko olutimbe olwo fahabbati rih, empewo nejjanga y'amaanyi n'ebikkula olutimbe nga nabbi atuuse, fakashafat nahiyati sitir an banati li Aisha. Aisha mu kayumba ako yalinamu ebyokuzanyisa, Aisha yalinamu ebyokukola ki, ng'ebyokuzanyisa ebyo bawala, ye yabayita bawalabe mu hadithi endala, bawala ba Aisha, naye nga yakoze buddoleddole nga bolaba abaana abato bakola ki, bwe bazannya, owulidde buddole nga buli ddala ng'omuntu bw'afaanana, ng'ebyokuzanyisa byemugulira abaki abaana. Faqala, nabbi namugamba ma hadha ya Aisha, nabbi namugamba ekyo ki? Aisha namugamba banati, abo bawala bange. Abo bani? Bawala bange. Nabbi waraa bainahunna farasan, sekyo kyokka wakati w'abawala abo ebyokuzanyisa bya Aisha, nabbi n'alabawo enfalaasi lahu janahani, naye ng'enfalaasi erina ebiwawaatiro, ng'erina biki ebiwawaatiro mirrikaa, ng'ebiwawaatiro ebyo bikoleddwa, leka kisobola okutegeeza bitundutundi mu ddiba oba mu lugoye, biddoleddole nga abaana abato bebazanyisa, owulidde. Faqala ma hadha alladhi ara wasatahunna, nabbi namugamba ate ekyo kikyendaba wakati w'abaana bo b'ogambye. Qalat faras, namugamba eyo nki, eyo mbalaasi. Qala ma hadha alladhi alayhi, nagamba ate ekyo kyendabako ki? Qalat janahani, nagamba ebyo biwawaatiro. Qala farasun lahu janahani, nabbi nagamba enfalaasi erina ebiwawaatiro. Nabbi neyewuunya enfalaasi erina ebiki. Aisha namugamba ama samita
anna li Sulaimana khairan laha ajniha tokiwulyangako nti nabbi Sulaiman yalina enfalaasi ng'erina ebiwawaatiro. Qalat Aisha agamba nti fadhahika nabbi naseka hatta raaitu nawajidha paka we nalaba amannyo gamaki amagego nga yewuunya enfalaasi ya Aisha erina ebiki ebiwawaatiro. Hadithi nno abamanyi bagijjamu okulamula okubeera nga tuleeta istithna okuba nti ebyokuzanyisa ebyo wadde kifaananira ddala omuntu nga kyamwana kikola ki kikkirizibwa olwa hadithi yani ya Aisha, olwa hadithi ya Aisha. Era yemu mu riwaya ya Bukhari, riwaya ya Bukhari nayo bwetu bwefaanagana, tetujja kugigendamu olw'obudde, nayo nga bwetu bweyogera. Naye mu riwaya ya Bukhari wansi Hafidh ibn Hajar radiyallahu anhu agamba nti hadithi eyo yesembesebwa okubeera nga kikkirizibwa kikola ki kikkirizibwa okugulira abaana abato okubeera nga bazanyisa obusanamu obwo obutono, tekiba haramu, tekiba ki tekiba haramu kulwa hadithi ya Aisha eyo. Owulidde? Kulwa hadithi ya Aisha eyo. Era n'agamba nti Mungu yabageredde wansi tebyalabika, wewali ebigambo bya Hafidh ibn Hajar awo wansi agamba nti jawazu ittikhadhu surati albanat wal-la'b min ajli lu'b albanat bihinna wa khussa dhalika umumu nahi. Eyo okuziyiza kw'okubeera nti ebyo bisanamu bigaanibwa ku baana bato tekiriimu, kyajjibwamu, kyakola ki? Era kyekimu jazama bihi Iyadh wa naqalahu anil jumhur. Wa ajazu, era bakkiriza okubeera nga omuntu asobola okubeera nga omulimu gwatunda obwo bwakuzanyisa bwaki bw'abaana, bwakuzanyisa bwaki bw'abaana. Lwaki bajjamu ebyokuzanyisa by'abaana abo ddala abawala abato? Agamba nti litadribihinna min sigarihinna ala amri buyutihinna wa auladihinna. Omwana ave buto omuwala oyo ng'asobola okumanya we bafa ku baana n'emirimu gy'ewaka engeri gye gikola ki kuba era wuli abawala abaana abataaba abawala era embeera ze babeeramu kuzanyisa baana buddole ddole obwo basinga okwagala. Kizibu bisangako omulenzi yagamba nguya kimotoka n'ebirala, naye amuwala ye aba ayagala buki ddole obwo bwakusitula situla. Kakati Bahanafiya ne Sheikh Ibn Taymiyyah bo bagamba nti Yesu ddolo yakkirizibwa, naye bagamba nti Aisha ebyokuzanyisa ebyo yali azanyisa mbu tekwaliko mutwe. Enfalaasi yali terina muki mutwe, ne buddolo bwa Aisha bwe yazanyisanga tebwaliko mutwe, kubanga bwe bubaako mutwe kiba kifaananyi kya muntu oba ofaananyiza Allah kyeyakola ki kyeyatonda. Bo ne bawukana ku masala ago ne bagamba nti bwe kibaako omutwe kiba haramu, yadde kaddula ako ka mwana kabeera haramu. N'enfalaasi eyo era bo bagamba teyalina mutwe, kubanga twagambye suratu hayawan, ekifaananyi nga kisanamu oba kibumbe nga kirina obulamu, kugamba kisobola okubeera ekiramu ekiramba kirina kubeera nga kirina omutwe, kirina kubeera nga kirina omutwe. Kati bo bagamba bwe kiba okujjako nga tekirina mutwe. Era ne bagamba nti ne Aisha bye yali azanyisa tebyaliko muki mitwe. Naye nga okusinziira kwa ijima abamanyi bonna bagamba ku mwana omuto kikkirizibwa wadde kiriko omuki omutwe. Bye bigambo bya Imam Qurtubi, Imam Qurtubi mu tafsiri era ng'agamba nti kikkirizibwa abaana ababawala obbagula ebyekuzanyisa ebyo wadde birina emitwe tekiri haramu. Tugenda kulabya ensonga ezo mu maaso. Amasala ag'okubiri tukyayogera ku bibumbe, tukyayogera ku biki mu bibumbe. Ayuzalu min as-sura
ma la tabqa ma'ahu haya, singa ekifaananyi ekyo kijjibwako ekintu nga bwe kiba kijjiddwako ekintu ekyo tekiyinza kusigala nga kiramu, ekintu ekyo nga tekiyinza kusigala nga kiramu. Wataati ala suratain, yalimu emirundi ng'ebiri. Esooka ayuzalu min assura arras, singa ekisanamu ekyo tugamba kyomuntu abumbye ekibumbe kye ne bakijjako muki omutwe n'ogussa wali, abaffe ekisanamu ekyo kiri haramu oba kikkirizibwa? Kubanga kitwale nti muntu talina mutwe asobola okubeera omulamu? Tasobola. Bw'aba tasobola kubeera mulamu kyekimu ne kisanamu ekyo. Tugamba nti bwe kiba tekirina mutwe tekiri haramu, tekiri ki haramu, kikkirizibwa. Ono kyebaleese kikkirizibwa. Wa hadhihi jamahira ala adam maniha wa alayhi almadhahib al-arba. Amadhahibu ana gonna galaba nga ekibumbe ekyo ekiba tekiriiko mutwe tekiri ki haramu. Kubanga ne bw'abeera muntu nga talina mutwe, abamanyi Oluganda bwe baba tebamuyita muki? Baba tebamuyita muntu, kye bayita omuntu gwe muki? Gwe mutwe. Naam. Era kyekimu wansi n'agamba nti fa in kutia arras assura dhahabat alkaraha. Era Ibn Abbas yagamba nti assura arras fa idha kutia arras falaysa bisura. Kyebayita ekifaananyi gwe muki? Gwe mutwe. Omutwe we guvaako baba tebakyakiyita kiki? Kifaananyi. Ndowooza bakiyita bakiwuduwudu n'ebirala. Bakiyita kiwuduwudu n'ebirala. Era hadithi ya Abi Huraira endala etulaga obujulizi obwo, agamba nti ataani Jibril, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Jibrilu yanzijira, faqala ataituka albariha, n'agamba nti ejjo nakujjidde, ejjo nakoze eki? Nabadde nkujjidde, naye falam yamnauni an akuna dakhaltu, naye tewali kyanziza kubeera nga saayingidde mu nnyumba yo, illa annahu kana ala albabi tamathil, okujjako ku mulyango gwe kwabaddeko ki? Ekisanamu. Wa kana fil baiti sitir, ate mu nnyumba mwalimu kateni nayo ng'eriko ebiki? Ebifaananyi. Wa kana fil baiti kalb, era mu nnyumba mwabaddemu akabwa, mu nnyumba mwabaddemu akaki? Ezo ensonga ssatu zagana malayika okuyingira muki? Mu nnyumba. Namugamba nti famur birasi timthal alladhi ala albabi albayt fayuqta, lagira ekyo ekisanamu ekiri ku mulyango bagende bakijjeko muki? Omutwe guveeko, kubanga omutwe gunaavaako yakunu bimanzirati shajara, guba ng'omuti, tekiba na buki? Tekiba na buzibu era tekiba na bulamu. N'agamba nti wamur bisitir falyuqta minhu wisadatani mambudhatani iwataani, ate lagira olwo lutimbe lubeere nga lukola ki? Nalwo lusalibwasalibwamu, balukolemu wisadatani. Wisada tusoziyita piro mmeka? Mambudhatani oba wisada oba piro oba kyonna oba okiteeke wansi, olwalirye wansi babeere nga balulinnyako. Hadithi eno tufunamu nti ekifaananyi kati wano ebino ebibeera ku kateni oba ku ntimbe tekisobola kubanga kisanamu, kuba ekisanamu kiba kyeyimiriridde kyokka, wabula byebyo bifaananyi ebikubisibwa n'eki? N'engalo. Ebifaananyi ebikubisibwa n'eki? N'engalo. Kaakati hadithi eno tujjamu nti ebifaananyi ebyo bwe biba tebigulumizibwa, kubanga yagamba babikolemu ki? Piro oba ekintu ekirinyibwako wansi, naawe huruma eba ekoze eki? Eba evuddemu, biba tebikyali haramu, biba tebikyali ki? Haramu.
n'agamba wamur bilkalbi falyukhraj, lagira n'akabwa bakakole ki, bakafulumye, n'akabwa bakafulumye. So hadithi eyo erimu obujulizi bwa okuba nti ekisanamu ekiba tekirina mutwe tekiba haramu, n'ebifaananyi ebibeera ku ntimbe ne ku kateni, awo tugenda kutuukawo amasala baganyonyola bulungi wansi insha allahu taala. Kakati ensonga eyokubiri, ne waba mumanya agamba wano wansi nti ekisanamu ekyo singa baba bakisibyemu omugwa mu bulagu, omuntu nalaga nga akituze bwati, nalaga nga akikoze eki, nga akituze, yagamba nti la yaqumu maqamu alqati, ebbanga lyomala nga omutwe togugiddeeko ddala, tobalibwa nga aba akikoze eki, akijjeewo, kiba kikyali haramu newe okisibamu omuki, omugwa. Kakati ensonga eyokubiri, fahiya an yuzalu min assura ghayra ar-ra's kasadr wal batn. Tulaba nti omuntu singa aba ava eno wansi, kale oba atandikira wano mu kifuba, simanyi oba asobola obba omulamu ng'alina kino kyawaggulu, asobola obbeera omulamu tavuddeeko omutwe gwe gukyakola ki, gukyaliko. Nekitwale nti ekifaananyi kye bakubye kikomawa, kikoma mu kifuba oba wano mu lubuto, sisuubira nti asobola okubeera omuki era naawe abamanyi bagamba nti tekiba haramu, tekibeera ki haramu, balwanyisa kiri kyabulamu. Ebbanga lyamala nga tetusobola kumuyita muki, mulamu, tasobola kubeerawo ngaebitundu ebyo tabirina, ekifaananyi ekyo tekiba haramu. Wa alaihi era madhahibu al-arba, era madhabu ana manywevu ku nsonga eyo nti ekifaananyi bwe kiba kikoma wano mu kifuba era tekibeera ki haramu, era tekibeera ki haramu. Naam, ebitabo ebyo osobola okunoonyaako obujulizi obwo mwe buli n'ebigambo bingi abamanyi bye bayogera. Kakati ne bagamba nti wa inkuta minhu ma la yabqa alhayatu ba'da dhahabihi, nti singa kijjibwako ekifaananyi ekyo oba ekibumbe ekyo oba ekifaananyi kyonna ne kijjibwako ekintu nga tekisobola kusigaza bulamu oluvannyuma lw'okuvaako kw'ekitundu kyakyo ekyo, kasadirihi, ngwe ekifuba kyakyo oba olubuto lwakyo, au ju'ila lahu ra'san, oba ne bakikolera omutwe naye munfasil an badanihi, ng'omutwe guli wali ne kino kiri waakyo, era tebibeera ki, tekibeera kiramu, era naawe tebibeera haramu, kuba omutwe tetusobola kugamba nti awo mulamu gweyimiririddewo ne kino kiramu, kitegeezera ebyo byonna tebibeera ki, tebibeera haramu. Era bagamba lam yadkhulu tahta an-nahyi, naam, lianna as-sura la tabqa ba'da dhahabihi fahuwa ka qit'i ar-ra's, wa in kana adh-dhahib yabqa al-hayawan ba'dahu, naye singa ekiba kivudde ku kintu ekyo, ku kifaananyi ekyo, nga ne bwe kiba kivuddeko ekintu kisigala kiki, kiramu, kala ayini, tugeze ekibumbe ekyo tukijjeemu liiso, ntegerekese, tukijjeemu ki, oba mukono oba okugulu, fahuwa suura, kifaananyi dakhila tahta an-nahy, ekyo kiba kiri haramu, kiba kiri ki, kuba omuntu asobola okuwangala nga talina mukono, omuntu asobola okuwangala nga talina kugulu n'ebirala, tegerekese bulungi. Naam, nagamba wa inkana fi ibtidai taswir suratu badan bila ra'as au ra'as bila badan, singa entandikwa y'okubumba ekibumbe ekyo omuntu n'abumba kibumbe kya mubiri naye nga tekirina mutwe, oba mutwe nga teguliiko muki mubiri, au ju'ila lahu ra'as wa sa'iru badani sura gaira hayawan, oba ne bakiteekako omutwe naye nga ekitundu kino ekya wansi kya kintu ekitalina bulamu, kya kintu ekitalina buki bulungi, kya kintu ekitalina bulamu nga kyoba ng'ejjinja ne balyambazaako omutwe gw'omuki, tekiri haramu, tekiri ki haramu, tekiri haramu, kubanga laysa bisurati hayawan,
amasala agokusatu ku nsonga eyo antakuna sura kad suniat mimma la yadum, singa ekintu ekibumbe baba bakikoze mu kintu ekitasobola kuwangaala lubeerera na lubeerera nga mu swiiti nga mubabumbye ekiki kibumbe kya swiiti, owulidde, oba ajiini oba omuntu mu ŋŋano, owulidde, n'abumbamu ekibumbe ky'omuntu oba ekyendiga oba ekyente, aga masala galimu khilaafu, galimu ki? Naye al-mu'tamad, ekigambo ekinywevu ekisinga okuba ekimanyiddwa inda jumuhuri al-fuqaha, bafuqaha basinga al-mani', bagamba n'ekyo tekikkirizibwa, tekikola ki? Tekikkirizibwa, yadde omuntu abumbemu swiiti oba mu ŋŋano n'abumbamu ekifaananyi ky'omuntu, newankubadde tekigenda kubeerawo bbanga ppanvu, balaba nga tekikola ki? Tekikkirizibwa. Hanafiya ne Malikiya washafiiya, Imaamu Ramli naye agamba tekikkirizibwa mu Nihayatul Muhtaj. N'abalala abamu ne bagamba, abamu Abamalikiya ne bagamba nti kikkirizibwa, ne bagamba nti kikola ki? Kikkirizibwa. Era waliwo n'ekigambo mazhabu ga Shafi'i ekigamba nti kikkirizibwa, naye nga tugambye al-mu'tamad, ekigambo ekinywevu, nti neyo embeera tekola ki? Tekkirizibwa, neyo embeera tekkirizibwa. Naam, kakati Imaamu Qurtubi yayogera ku nsonga ey'omuntu okubumba ekibumbe era kyagala okufaananako ekisoose, naye nga takibumbye lwakubeerawo lubeerera, ebintu byakikozeemu. Yagamba nga kalfakhar, nga muntu n'abumba ekibumbe mu ttaka, muki? Ettaka eryo, obanga amaze kulyokya n'abumbamu ekibumbe bulungi. Era amasala ago galimu enjawukana, naye era ekigambo ekisinga okubeera ekinywevu bagamba nti tekikola ki? Tekikkirizibwa. Bagamba titekikkirizibwa, naye nga kirimu ebigambo bibiri. Kati ebigambo bya Imaamu Nawawi wansi wano mu Sharh Muslim, Imaamu Nawawi yagamba nti okubumba ekibumbe kyonna oba ekifaananyi kyonna surat hayawan nga kirina obulamu, nagamba fa inkana muallakan ala haitin, singa ekifaananyi ekyo baba kiri ku kisenge, au thawban, oba mu lugoye, oba ku luki? Ku lugoye olwambalwa, au imaama, oba ku kitambaala, au nahwa dhalika, oba ebifaanana bwe bityo, mimma la yuaddu mumtahana fahuwa haram. Ng'ekintu ekyo kwegamba nga la yuaddu mumtahana, tugamba nga Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, ng'ekifaananyi ekyo tetulaba kigulumizibwa, nga kwegamba la yuaddu mumtahana, tusobola kugamba nti tekigulumizibwa, kiri ku lugoye, kiri ku kisenge, ekifaananyi ekyo kiba haramu. Kibeera ki? Kibeera haramu. Imaamu Nawawi waleese ebigambo mu Sahih Muslim, n'agamba wa inkana fi bisaatin, amma bwe kibeera ku kapeti oba ku musaalu, au mukhadda, oba kattu beesigama kaki? Keesigame, obutto buno bwe beesigama, wa wisaada, oba piro, wa nahwa, n'ebifaananako bwe bityo, mimma yumtahan, kubanga ebintu ebyo tebigulumizibwa, tebiweebwa kiki? Yagamba falaisa biharam, tekibeera ki? Ebifaananyi ebiri mu mbeera eyo tebiri haram, ebifaananyi bye mulaba ku kapeti tebiri haram, piro n'ebirala. Wala farq fi hadha kullu baina ma lahu dhill wa ma la dhilla lah. Imaamu Nawawi agamba tewali njawulo sawa ekifaananyi ekyo kirina ekisiikirize oba tekirina. Imaamu Nawawi agambye kyekimu, ekifaananyi ekyo kale kirina omubiri oba tekirina muki? Agambye tebiri haramu, agambye tebiri haramu, naye
kinyumibwa. Kitwale ogubumbe bagusuddeawo mu mukoka ayita mbuyisi, owulidde, oba ebifaananyi biri wansi ku kapeti obirinnyako bulinnya, agamba tebiri ki, agamba tebiri haramu. N'agamba hatha talkhisu madhhabuna fi lmasala n'agamba yeyo khulasa bwe bufunze bwa madhahabu gaffe mwago amasala, mwago amaki amasala, mwago amasala. N'agamba nti wabimaanahu, amakulu gaakyo n'agamba nti abamanyi mu basahaba ne battabiina waman ba'dahum n'abajja oluvannyuma lwabwe bwe bagamba, era kyekigambo kya Thawri, kyekigambo kya Maliki ne Abu Hanifa wa gairuhum. Okujjako Hafidh ibn Hajar muakiban yakomeka ebigambo bya Nawawi ng'agamba, Imam Nawawi ayingizaamu ekibumbe kyetwakoze eki tetwaganye. Amma ebifaananyi bino kati bino byolaba ku bisenge biba bya ngalo oba ebiri mu kateni n'ebirala ebiba byakubisibwa ki mukono, naye biri ebirina jurumu ebirina omubiri Imam Nawawi akiyingizaamu n'agamba ekikulu tekigulumizibwa, tekiweebwa kitiibwa, tekibeera haramu. Kakati Hafidh ibn Hajar n'akomeka ebigambo bya Nawawi ng'agamba, n'agamba qultu, nze nkola ki wafima naqalahu muakhadhatu minha anna ibn Arabi, ekigambo kyetwasookedde ddala, ibn Arabi madhabu ga Imam Malik agamba anna sura idha kana laha dhill jurum, ekifaananyi kibanga kirina omubiri haruma bil ijma, agamba nti kiba haramu. Abamanyi bonna bakola ki sawa kanat mimma yumtahan aw la, kyekimu kigulumizibwa oba tekikola ki, tekigulumizibwa. Ntegerekese bulungi. فائدة. قال المناوي في فيض القدير ولا يحرم تصوير غير ذي روح. أما بفاناني ebitayina myoyo, ebitayina miki myoyo tebiri haramu obisawala omuntu obikuba, ebitayina myoyo, emiti, amayinja n'ebirala tebiri haramu ebyo. wala dhi ruhin la mithila lahu, oba ebirina emyoyo naye nga tebirina bibifaanana, kwegamba ng'enfalaasi ya Aisha eri erina ebiwawaatiro. Wali olabye enfalaasi erina ebiwawaatiro? Oba ng'enfalaasi ya Aisha erina ebiki? Nagamba au insani bijanahani, oba ng'ekifaananyi ky'omuntu ng'alina ebiwawaatiro bimeka? Bibiri. Alina ebiwawaatiro bimeka? Bibiri. Ekigambo ekyo karrarahu Zakariya al-Ansari, Sheikh Zakariya al-Ansari fi Asna al-Matalib agamba nti naye kyekigambo kyakkiriza, owulidde nti kikkirizibwa okukuba ekifaananyi kyonna ekitalina mwoyo n'ekifaananyi ekitalina kikikola ki kikifaanana, ng'omuntu ng'alina ebiwawaatiro, ng'enfalaasi ng'erina ebiwawaatiro n'ebirala n'ebiki. Lakin walmashhuru inda Shafi'iyya mutamad, emadhabu ga Shafi'i khilaafuhu, ate ekiri mutamad madhabu ga Shafi'i kyawukana ku kiriwa? Ebitalina mwoyo teri abigaana, emahallu ittifaq, abamanyi bonna ng'ekifaananyi tekirimu mwoyo tekiri ki haramu, kikkirizibwa. Kati obulwadde bujjidde ku kino, bujjidde ku kiriwa? Muntu alina ebiwawaatiro oba enfalaasi erina ebiki? Ebiwawaatiro. Ibn Hajar al-Haytami agamba mu Tuhfa al-Muhtaj sharu ya Minhaj an-Nawawi, yagamba nti wasuratu hayawan, ekifaananyi nga kirina obulamu, twagambye ekirimu omwoyo, yagamba ay min al munkar, ekifaananyi ekyo kiba kiki?
kibi era tekikkirizibwa. N'agamba nti mushtamila ala ma la yumkinu baqa'uhu bidunihi duna ghairihi. Mushtamila ala ma la yumkinu baqa'uhu bidunihi duna ghairihi. Agamba nti muyingiramu mu mbeera eyo kitegeeza wano ekisooka ekifaananyi nga kiramba. Ekifaananyi nga kiki kiramba. Newankubadde muntu alina ebiwawaatiro, newankubadde muntu alina ebiki ebiwawaatiro, omuntu oyo twagambye mulamu. Omuntu oyo abeera muki mulamu duna gairihi. Ama bwe kiba kya kitundu nga tekirina mutwe, awo talina buzibu, awo talina buki buzibu. N'agamba wa illam yakun laha nadhir, newankubadde tekirina kyekifaanana, totambulanga kunolaba muntu alina biwawaatiro. Naye olwa hukumu gye twagambye nti okujjako ng'avuddeko ekitundu ekyomugaso nga bwe kivaako tasobola kusigala nga mulamu, tasobola kusigala nga muki ng'omutwe n'ebirala, awo bwe kitabeerera haramu. N'ebbanga lyamala nga abirina newabeera na biwawaatiro kiba haramu. Sheikh Ibn Hajar wakoze eki wagambye. Lakin fi lmasala wajihani ala ma dhakarahu jamaa. Amasala galimu engeri za mirundi ebiri nga era bwe tulabye, nga bwe tulabye. Ano Abi Hamid al-Asfaraini agamba nti annaha idha sumirat lizina haruma. Singa omuntu aba akikozesa nga byakwewunda masaali, awo kibeera ki haram, nga kibeera haram. Wa in kanat limanfaa kasitri bab lam yahrum, ne bwe kibeera nga kya mugaso nga kateni, naam, agamba nti awo tekibeera ki tekibeera haram. Wa dhakara annahu in kana sura hayawan lam yushahidu mithlah. N'agamba nti newankubadde nga kifaananyi kya kintu ekirina obulamu naye nga tolabangayo kikifaanana, nga tolabangayo kikikola ki kikifaanana. So embeera eyo erimu embeera bbiri, abamu bagamba ya harum, abalala bagamba nti tekikola ki tekiri haram, tekiri haram. Kati nga naatera okumaliriza ensonga eno khulasa, tulabe n'obujulizi lwaki bano bagamba ekifaananyi kiri bwe kiki kiri haramu. Beesembesa bigambo bifaanana bitya. Waliwo ebigambo bya Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullah. Yannyonnyola engeri y'ebifaananyi bino khulasa. Biri bibadde bigambo bingi naye wano osobola okufundizaawo byonna ebifaananyi biri wano. Kifaananyi kyekiri haramu, kyekikkirizibwa, ddi bwe kibeera haramu, ddi bwe kikkirizibwa. Agambye anna taswira assura in kana hayawaniya kamila laha dhillin ligayri lu'bi albanati sigaru muharram bil ijma. Naam, nkyo ekifaananyi kyonna naam nga kirina omwoyo, nga kiramba, nga kirina omubiri, nga si byakuzanyisa byaki by'abaana, muharram bil ijma. Abamanyi bonna beegatta kiri ki kiri haram. A'immatul kubar la yukhadhu lahunna thaman wala ujrah kama sarra bihi ahlul itibar wala tadkhulu malaikatu rahma fi mahalliha wa fa'ilaha mal'un. Era malaika z'okusaasira teziyingira mu bifo ewali ebifaananyi ebifaanana bitya bwe bityo, era abikola mukolimire, akuba ebifaananyi bwe bityo abibumba muki mukolimire. So malayika ezitayingira mu bifo ebirimu ebifaananyi ebyo, bategeeza ebifaananyi ebyo byetwogedde, ebifaananyi ebyo byetukola ki, ebifaananyi byetwogedde ebiri haramu, ebifaananyi byetwogedde ebiri ki. Ensonga ey'okubiri, wa in kana sura hayawaniya laha dhill lakinnaha naqisatan naqsan yamna'u alhaya.
ensonga eyokubiri ekifaananyi bwe kibanga kirina omwoyo era kirina omubiri naye kikendeevu si kiramba si kiki nga si kiramba ng'ekitundu ekyakivaako ekintu ekyo tekisobola kusigala nga kirina obuki obulamu ng'omutwe oba kifuba oba tekirina lubuto oba ekiyungo kyonna nga bwe kiba kivuddeko omuntu tasigaza buki bulamu oba ne bakinnyika oba mu bintu nga tosobola kulaba nti kifaananyi kino kirina omutwe n'ebirala ntegerekese au tafriq al ajza oba ne bakikutulakutula ebiki omutwe guli wano amagulu gali wano nam kana ittikhadhuha mubahan fi lmadhahib al arbah tekiba haram mu madhabu ameka ana ensonga eyokubiri eyokusatu inkana sura hayawaniya kamila singa ekifaananyi kiba kirina omwoyo kiramba lakin la dhilla laha naye nga tekirina ki kisiikirize fahuna tafsil wano waliwo ebigambo wano waliwo ebiki wahuwa annaha inkanat fi mahallin mumtahan singa kibeera mu kifo nga tekigulumizibwa mu kifo nga tekikola ki tekigulumizibwa kati twogera ebifaananyi bino ebikubibwa n'omukono bakubumba kati ebikubibwa n'omuki n'omukono n'engalo ng'ekifaananyi ekyo kiri ku bisaati ku kapeti wansi wa hasiri oba ku mukeeka wisaada ku ppiira omuntu agyebakira wa firaashi oba ku buliri wa nahawaha kanat mubahan aidan fi lmadhahib al arba nakyo kikkirizibwa mu madhabu ameka illa anna malikiya okujjako imamu maliki agamba failu hadha khilaafu aula walaysa makruh okukola ekyo khilaafu aula tekitamwa nakukola ki nakutamwa ekyokuna nkanat sura hayawaniya kamila allati la dhilla laha fi mahallin ghayru mumtahan singa ekifaananyi kiba kiramba nga kirina omwoyo tekirina kisiikirize kyentegeeza tekirina mubiri nga kiri mu kifo ekifo ekitali kinyoomebwa ekifo ekitali kiki kinyoomebwa kahaitin nga ku kisenge wakubba oba kukubba wa manara oba ku munara kati nga ku mirongooti ntegerekese wasatir oba ku kateni muallak wa warakin wa sakfin munaat inda alhanafiya walshafiiya walhanabila tegerekese bulungi ebifaananyi ebyo biwanikiddwa waggulu bikubiddwa waggulu kiri waggulu mu nyumba kiri ku kisenge ntegerekese bulungi ebifaananyi ebyo biri haramu ku madhahibu asatu amadhabu ga Abu Hanifa ne Shafii na Ahmad ibn Hanbal wa kurihat bila tahrim inda almalikiya ewa Imam Maliki kitamwa butamwa tekiri ki tekiri haramu nduuzo ebyakateni biyingidde omwo n'entimbe si bwe kiri nda Imam Maliki kamila laha dhill ekifaananyi kibumbe kiramba naye nga lakinaha lu'bu albanat byakuzanyisa byabaki byabaana abato watadribihinna ala tarbiyati alawlad kanat mubah ntegerekese byakuzanyisa byabaana nebyo bikkirizibwa tebiri haramu ekyomukaaga temukiina nkanat sura gala dhi ruh kanat mubaha fi lmadhahib al arba twagambye ebitalina mwoyo nabyo tebiri haramu ku madhabu ameka khulaso y'ebifaananyi awo omuntu aba agifunziza buki bulungi ebifaananyi byonna biba bifunze buki biba bitegerekese bulungi mu mbeera eyo kati abamanyi besembeza bujulizi ki ogamba nti ekifaananyi kiri haramu ekyo tekiri ki haramu bwetugenda okuyitamu mu bufunze adilla dhikra adillatul ulama abamanyi obujulizi obusookera ddala okubeera nga bakkiriza ebifaananyi malikiya ne hanafiya ne shafiiya
ebya surati alhayawaniya allati ekibanga kya kitundu ekibeera nga kyakiki kya kitundu nga kivuddeko ekiyungo ekyomugaso ngaekintu ekyo tekisobola kusigalawo nga kiramu. Besembesa obujulisi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesa oluvanyuma lwa kateni yaliko ebifaananyi ne bagisalasala ne bagikola ki baada alkati wattagiyir nga bamaze ogisalasala bulungi nabbi yagikozesa nga mu hadithi kana yattaki alaiha nabbi yali agyesigamako bwati bwe yalagira Aisha. Hadithi tugenda giraba wansi, tugenda kugiraba wansi. Ensonga eyokubiri ibahatu ljumhuri almalikiya walshafiiya walhanabila wa gairuhum min asurati alhayawaniya alkamila allati la dhilla laha idha kanat fi mahalli mumtahin, okubeera nga bakkiriza ebifaananyi ebirina emyoyo ebiramba naye nga tebiina mubiri bwe bibeera mu bifo ebitagulumizibwa. Anna aishata kulwokubanga Aisha radiyallahu anha ishtarat namraqah fiha tasawir, yagula olutimbe nga luliko ebifaananyi nga luliko ebiki. Falamma ra'aha sallallahu alaihi wasallama, nabbi we yamala okululaba qama ala albab falam yadkhul, nabbi yayimirira ku mulyango teyakola ki teyayingira. Faurifat fi wajhi alkarahiya, faarafat Aisha namanya nalaba nabbi nga si musanyufu nti waliwo ensonga gyatamu eri mu nyumba. Faqalat ya rasul allah tubu ila allah taala ila rasulihi madha adhnabtu, nagamba nti nenenya eri Allah neri omubaka we kikyenkoze. Nabbi namugamba ma bala hadhihi namraqa shebi. Faqalat ishtaraituha laka litaquda alaiha, nabbi piro oba najiguza obeere nga ogyesigama tegerekese, watuwassiduha oba ogifuulenga wisaada. Faqala, nabbi namugamba inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawma alqiyama yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum thumma qala inna albayta alladhi fihi sura la tadkhuluhu almalaika. Nabbi namugamba nti abantu abakuba ebifaananyi bifaananako bwe bityo bagenda kubonerezebwa ku lunaku lw'enkomerero nga bagambibwa mulamuse ebyo bye mwakola ki, kugamba mubifuwemu emyoyo ebyo bye mwakola. Oluvannyuma n'agamba nti ennyumba ezirimu ebifaananyi ebifaanana bwe bityo la tadkhuluhu almalaika, malayika tezikola ki. Kakati riwaya endala egamba nti Aisha yagamba oluvannyuma nabbi lwokubanga yali anyigidde ensonga eyo nenkwata kateni eyo gundi gye nali nguze, fa akhadtuhu nengikwata fajaaltuhu mirfaqatain nengikolamu obwesigamwa bubiri. Fakana sallallahu alaihi wasallam yartafiqu biha fil bait, nabbi yabwesigamangako muki. Kati bujulizi obulaga nti bifaananyi biba biri ku piro byesigamwa bwe bityo jawaazi, kubanga la yu'adhamu, ebintu ebyo tebikola ki tebigulumizibwa. Ntegerekese bulungi. Amma man usula alhayawaniya alkamila, ate okugana n'ekifaananyi ekiramba ekitalina mwoyo, inkana fi gairi mumtahin, nga tekiri mu kifo ekinyoomebwa, kugamba nga kiri mu kifo ekigulumizibwa, okubanga ebifaananyi ebyo biri haramu okujjako malikiya agamba nti tebiri ki biri haramu bitamwa butamwa. Besembeze obujulizi bwa Aisha, era nabbi yava mu lugendo. Wa fil baiti sitr, ng'era mu nyumba mulimu kateni fihi sura, nga kateni eriko ebiki ebifaananyi. Fa amarani an anzi'u, nandagira njikole ki njijjewo oba njiyuze kijjewo. Wa fi riwaya endala egamba annaha ishtarat biqaram fihi sura, yagula kateni olutimbe nga luliko ebifaananyi.
fatalawana wajhuhu, nabbi ekyenyi kye ne kikyuka. Bwe yalulaba ekyenyi kye ne kikola ki? Amakulu n'anyiiga. Nabbi n'alukwata yennyini n'alugjawo. Thumma qaala, oluvannyuma n'agamba, inna min ashaddi nnaasi adhaaba yawma alqiyama, abantu abagenda okusinza ebibonerezo ebinene ku lunaku lw'enkomerero, alladhina yushabbihuuna bikhalqi llah taala, abo abafaananya, abakola ebyo ebifaanana Allah byeyakola ki? Byeyakola. Yensonga eyo. Amma kubanga ekifaananyi kiba ku gundi kate ne kiba tekirinnyibwako, oluusi balaba nga kiri mu kifo ekikola ki? Ekigulumizibwa. Tegerekese bulungi. Ate okubanga Imam Malik ne basalafa abamu okubanga ate bo bakijawuwaza. Imam Malik yesembesa hadithi anna Zaid ibn Khalid haddatha an Abi Talha, yanyumyanga ajja ku Abi Talha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nti nabbi yagamba inna almalaikata la tadkhulu fi baitin fi sura, malaika tezingira mu nyumba erimu kiki? Malaikatu rahma, ez'okusaasira. Tezingira mu nyumba erimu kiki? Ifaananyi. Thumma shtaka Zaid, oluvannyuma Zaidi yalwala. Zaidi yakola ki? Yalwala. Fa'adahu Bisr bin Sa'id wa Ubaidillah bin al-Aswad. Bano Bisri n'amulambula ne Ubaidillah ne balambulaani Zaidi ng'alwadde. Fa idha ala babihi bisitrin fihi sura, bagenda okutuuka ku nyumba ya Zaidi nga mu kateni ye eriko ebiki? Ebifaananyi. Faqala Bisri n'agamba li Ubaidillah, alam yakhbirna Zaid an suwar yawma al-awwal, Zaidi si yatubulya ku bifaananyi ku lunaku olwasooka nti tebikkirizibwa? Mbu nabbi yagamba ebifaananyi tebikkirizibwa, era ennyumba erimu ebifaananyi malayika tezikola ki? Teziyingira. Qala Ubaidillah, alam tasma'uhu hina qala, tewamuwuliranga agamba illa raqaman fi thawbin? Tewamuwuliranga agamba bwe yali agitusomesaako nti okujjako ndoze bifaananyi nga biri ku lugoye, okujjawo nga kateni ngamba si lugoye, okujjawo nga ngamba kateni si luki? Si lugoye. Illa raqaman fi thawbin, rawahu Shaykhan wa Abu Dawud wa Nasa wa Tahawi. Ensonga yetegerekese bulungi. Kakati ensonga endala, ibahatul jumhur malikiyya wal hanafiyya wal shafiyya wal hanabila wa ghayruhum, okubanga bagamba ebifaananyi biri mubaaha, ebifaananyi biri mubaaha ebirina omubiri naye nga byakuzanyisa byabaki? Byabaana. Hadithi eyo twagirabye edda eya Aisha we yali alina enfalaasi ng'erina ebiwawaatiro ne buki? Ne buddole. Wava okujawuwaza hadithi eyo. Ate ibahatul jumhur al-malikiyya wal hanafiyya wal shafiyya wal hanabila wa ghayruhum min al-a'yan taswiru ma laysa min al-hayawan, okubeera nga kikkirizibwa okuba ebifaananyi ebitalina mwoyo byesembesa. Anna rajula, omusajja yagamba, ya ibna Abbas, owange gwe ibn Abbas, inna ma'ishati min sun'ati yadi, nze obulamu bwange mbuyimirizaawo nakubakuba biki? Kubumbabumba bibumbe, kubakuba bifaananyi ebyo. Asna hadhihi tasawir, gwe mulimu gwange. Fa ajabahu bihadith, Ibn Abbas n'amwanukula ne hadith, man sawwara suratan, omuntu akuba ekiki? Ebifaananyi. Fa inna Allaha mu'adhibuhu, Allah agenda kumubonereza hatta yanfakhu fiha ruh, paka bwana akifuuwamu omwoyo, bw'anaaba akisobola, bw'anaaba akikola ki? Naye ng'omuntu alina obusobozi obufuuwamu omwoyo. N'agamba nti walaysa binafikhi fiiha abada, naye tasobola kikola ki? Kukifuuwamu mwoyo. Obwo buyinza bwa Katonda subhanahu wa ta'ala. Omusajja oyo n'atya nnyo kubanga gwe gwali omuki? Omulimu gwe. Wasfarra wajhu, ekyenyi kye ne kikyuka ne kkala. Faqaala,
lahu ibn Abbas namugamba waihak in abaita illa an tasna fa alayka bihadha ash-shajara wa kullu shay'in laysa fihi ruh. Bwoba owulira ng'oyagala nnyo okuba owulidde ng'oli mukubi nnyo wa bifaananyi biri byesonyiwe kuba ebifaananyi kuba emiti kuba ebifaananyi byaki by'emiti oba ebifaananyi byonna ebitaliimu muki mwoyo. Kaakati tugenda kusembyayo olw'obudde ebifaananyi bya kamera, vidiyo n'ebirala. Kamera ne vidiyo n'ebiki photography, ebifaananyi ebirabika ennyo biramulwa bitya ebifaananyi ebyo ebya kamera, vidiyo n'ebirala. Ensonga eyo erimu enjawukana. Abamu bagamba bikkirizibwa, abamu bagamba tebikola ki, buli muntu alina ensonga. Abamu bagamba tebikkirizibwa lwa nsonga nabbi yagamba buli kifaananyi byagamba suura. Ate naffe mwana wattu bino ebya kamera tubiyita biki bifaananyi. Kati obulwadde buli mu musammayaati, mu mannya ge tuyita ebiki ebintu. Naye al-ibra ekikulu hagigatu shay, bwennyini bwa kiki bwa kintu si mannya. Kubanga omwenge olwaleero guli haraamu, bwe noba oguwa erinnyo eddala n'ogamba nti soda, n'oguwa erinnyo eddala n'ogamba nti ki, gusigala guli ki haraamu. Kitegeeza amakulu bwennyini bwa kiki bwa kintu. Imamu Sharawi yagamba ku bifaananyi ebyo ebya kamera, ebifaananyi ebya kamera n'omuntu okubiwanika mu nnyumba oba ewantu ewalala biramulwa bitya. Yagamba nti anna suwar, ebifaananyi ebyo ebya photography la baasa fiiha, yalaba nga tebirina buki buzibu. Wadhalika talama annaha la tatadamman takwin au annaha ba'ida an tashkil al-asl. Agamba nti kubanga twalabya illa ebiganisa ebifaananyi kuba nti omuntu akoze ekifaanana Katonda kyeyakola ki kyeyakola, kufaananya Allah kyeyakola. Naye yagamba okusinziira ebifaananyi bya kamera bino biri wala nnyo n'okufaananya Allah kyeyakola, biri wala nnyo n'okufaananya Allah kyeyakola ki, kuba tebyetaagisa bukugu bw'amaanyi. Kamera okukwata ekifaananyi oba vidiyo tekyetaagisa bukugu bwaki bw'amaanyi, kwenkana bukugu muntu bwakozesa n'abumba. Kuba olwalwe bakuteerawo ebbumba ne bagamba bumba ekifaananyi ky'omuntu, oba toli mumanyi mu nsonga eyo tosobola kukibumba, tosobola kukola ki kukibumba, tosobola. N'agamba wayajibu alla tatadamman suwar ma yuthiru lfitina, era ebifaananyi ebyo wadde yabijawazza abikkiriza naye era tekyetaagisa kubeera nga omuntu akuba ebifaananyi ebisobola okusaasaanya ebikemu. Ntegerekese bulungi ng'ebifaananyi by'abakyala n'abalala n'ebirala, owulidde wala tudhiru al-awrat, oba ebifaananyi omuntu neyekubisa bakyala nga bambadde ennyambala etali nki, ebifaananyi ebyo abo tebikkirizibwa kubanga bisobola okusaasaanya obwononefu n'embeera efaananako bwetyo. Kati era mu nsonga eyo Sheikh Ibn Uthaymin oyo mumumanyi bulungi, Ibn Uthaymin fatawa ze ezimu, fatawa ze eki ezimu, mwana wattu yagamba ebifaananyi bya photography, vidiyo yagamba nti jaiz, bikkirizibwa era mubah. Naye oluvannyuma bamwogerera ebigambo bingi. Sheikh efatwa tagiyisangako, efatwa tagikola ki tagiyisangako, naye ng'ebigambo ebyo yabyogera kubanga yabuuzibwa an hukmu taswir photography, n'agamba asura alfotografiya alladhi nara fiha, ebifaananyi ebyo bye tulaba olwaleero
ebiyimirirawo biwasitati al-ala nga kamera yekikwata bweti. Ntegerekese bulungi? Yagamba ebifaananyi ebyo ebifuluma mu bwangu ebyo nti omuntu tabiinaamu mulimu gwonna nti yakitetenkanyiza akole ekifaanana omuki omuntu owulidde mutakinaamu bukugu bwonna, mutakinaamu buki bukugu bwonna, owulidde? Era nagamba era tulaba anna hatha laisa min bab surat sawaraha Allah azza wa jalla, era tetulaba nti kirina enkwatagana ku kufaananya Allah kyeyakola ki kyeyatonda subhanahu wa ta'ala, wabula ekifaananyi ekyo kiyimirirawo biwasitati al-ala, kamera eyo ekikola ki fahiya intiba la fi'l al-abd. Agamba si kikolwa kya muddu wabula omuntu bamutunuzaako obutunuza, bamutunuzamu butunuza ki kamera nekwata ekisiikirize ky'omuntu aliwa oyo. Era bamanya ekyo bakiyita habsi dhill, kusiba kiki kisiikirize, kusiba kisiikirize. Nagamba hadithi zonna zemuliyo zogera ku bifaananyi n'ebibonerezo ebinene ebiri ku bifaananyi, bino ebifaananyi ebya kamera ne vidiyo tebiyingira. Yagamba tebikola ki tebiyingira, kubanga bino ebya kamera ne vidiyo tebiriimu kufaananya Allah kyeyakola ki kyeyakola, temulimu kufaananya Allah kyeyakola. Naleeta ekyokulabirako ekyokubiri, nagamba wayatabayan laka dhalika jayida bima law kataba laka shakhs risala. Singa omuntu akuwandiikira ebbaluwa oba ekiwandiiko oba ekiki nakikuba ekifaananyi, nakikuba ekiki, kale notwala mu photocopy gye bookyera empapula, gye bookyera ki mpapula. Fa inna hadhihi sura, ekifaananyi ekyo olupapula olwo singa omuntu alukuwandiika n'olutwala ne balwokyamu buki bulungi, oba ne balukuba ekifaananyi bulungi olupapula olwo, khati y'omuntu wali eyasootse waliwo eyaluwandiise, tegerekese bulungi, ono owookubiri alukubye bukubi kiki, owookubiri n'asigaza ekiki ekifaananyi ky'olupapula luno, naye waliwo oligino y'ekiki, waliwo oligino. Abaffe omusajja oyo waba yabadde ne khatti nnungi ng'awandiika bulungi, khatti eyo bagiwaani, ono yalukubye oba yawandiise, oba ntegerekese bagiwe yakoze eki. Nagamba ne kamera efaanaganako bwekyo, oba ntegerekese bulungi, ne kamera bwetyo bwekola ki bwefaanana. Eyakola asooka ye Allah subhanahu wa ta'ala, byeyatonda ekifaananyi kyo gw'omuki omuntu. Ono wa kamera najja nakuba ekiki ekifaananyi kino, yunsabu ila man, kidde eryani eyatonda. Era tetugamba ti musajja gwe nga kuba ekifaananyi, Yesu okikubye bulungi, naye waliwo nannyini ki nannyini kyo. Singa nannyini kyo yakikola bubi, ntegerekesebwa bulungi, era naawe tetwandikuwanye nti omanye okukuba ekiki ekifaananyi. Nonno yeesembesa ebigambo ebyo, yeesembesa ebiki. N'agamba mwana wattu abeera ku kamera byakola bukozi, alina epeesa oluusi lyanyiga, ekifaananyi kyo ne bakikola ki ne bakikwata. Oluusi tekyetaagisa bukugu, oba n'olupapula olwo lw'okuba ekifaananyi, mwana wattu oluusi akuba ekifaananyi ayinza n'okuba nga tamanyi kuwandiika, ayinza n'okuba nga tamanyi kukola ki kuwandiika, ayinza n'okuba nga tamanyi kuwandiika. Kitegeeza kiddayo k'oli asooka. Ensonga ey'okubiri, aktaru shafiiya era ab'emirembe gyaffe balabanga ebifaananyi ebyo bikkirizibwa ibaara an aks khalqillah, kwegamba kyennyume. Kamera ne vidiyo tebifaananya Allah byakola ki byatonda. Era wa habsi lidhill, kusiba kiki kisiikirize. Ne bagamba fahiya kasura fil mira,
bagamba nti amasala ago kifaananako, kamera efaananako nga bw'otunula mu ndabirwamu ne weekolaki ne bweraba au filma oba ne otunula mu mazzi bw'otunula mu mazzi ekifaananyi kyo kyennyini kikolaki kijja. Kakati abaffe ekifaananyi ky'omu ndabirwamu ne mazzi biri haramu, mazzi galina omusango, Katonda agenda kugokya omuki n'endabirwamu olw'okukola Katonda kye yakola ki. Bagamba wala khilaf, tewalina njawukana yeetagisaawo fi anna sura fi lmira walma la haraja fiha, tebiina buzibu, tebiina buki kujja ngaovayo notugamba nti omuntu yeetunula mu ndabirwamu neyeeraba haramu, ekifaananyi kiri wali. Kakati vidiyo ne kamera bwe tuba tuvuddeawo olaba nga emigaso mingi olwaliro biyimiriddeko emigaso mingi nnyo, buli muntu agiraba gye tutajja kugendamu olw'obudde. Kakati ne bababeera abagamba nti ne munaabi siiga akazigo tebikkirizibwa, nabbi yagaana buli kiki buli kifaananyi, oba kamera tezaalimu abamanyi, buli kifaananyi yakikola ki yakigaana. No bo bagamba la farqu baina fi'lu bimubasharati lyadi wa baina tahsilu bisababi tahriki lyadi au adwi lala, kyekimu bwekikubisizza mukono oba waliwo biwasita oyitidde mu kamera yekikubye biriki, tewali njawulo, tewali njawulo, kubanga ogwo omuntu gwe nanyini kukola byuma ebyo, omuntu si yakola ebyuma ebyo, kamera omuntu si yabikola, muntu yabikola, owulidde. Kati n'agamba fa innama yahsul bi alati alkhiyata almusamma bilmakina, ekyalaani ekitunga olugoye kisobola okutunga olugoye nga omuntu taliiko, muntu si yakiwa ekyokukola nasamba nekitunga olugoye. Kati gwoba ogamba nti kamera biki osobola ogisaawo nekuba omuntu ekifaananyi, osobola ogiragira nekuba ekifaananyi. Nanti era gwogiragidde agamba okoze tasabbubu muki munange nabo byebeesembesa sebo gwogiwa ekyokukola. Wa alatu tahan, nebyo ebyuma byemulaba bisekula oba byabinyeebwa tekikola nga era waliwo akiseetinga bisawa yakuba biki, oba kulima byuma birima, oba kufukirira, oba bikuba bitabo, oba bayizi emigwa gye bakozesa kubanga eyo ala nabo bye bakozesa okukola ki okuyigga n'ebirala ebyo. N'agamba mithalu dhalika yunsabu ila man huwa sababu fihi, otegeera, yunsabu ila man huwa sababu fihi, tutunula omuntu atasababye okubeerawo kw'ekintu ekyo, okubeerawo kw'ekintu ekiriwa. Bwe tunagamba nti kamera yebikola, kamera yebikola ki yebikola, naye nga kamera gwogiwa ekyokukola ki ekyokukola. Kati bo bagamba nti era muntu gwogikola ki, mikono gyo gyegikola ebyo. Kuba bagamba nti kala taala fi nafsi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Katonda n'agamba ku mukono dhahara alfasadu fi lbarri walbahari bima kasabat nti obwononefu bweyolese ku lukalu n'amayanja olw'abantu byebakola ki byebakola. bw'oba ofumiitiriza ku bujulizi bwabwe, buli muntu mutuufu mu nsonga ye gyeyekola ki gyeyesembesa. Otwala nti masala khilaafu, buli muntu akole kyakola ki kitegeeza eyokubya ebifaananyi muveeko, naawe atabyekubya beerawa beera eri.
nagamba فاليد والعضو الآخذ الآلة التصوير يكون عليها ما تنشأ عن ذلك لأجل النسبة في حصول التأثير فهي تؤدي ذلك يوم النشور. kugamba agamba nti wadde gwogamba nti kamera simanya biki yekuba naye gwogiragira kitegeeza unaaba kyokuba haramu era omusango gugwo gwakola ki gwakubye agiragidde wadde mugambye zekola ki zeragira wadde mugambye zeragira naye era wabawo abagitadde mu kifo ekyo tezeragira gwogiragira era gwe yagitadde mu kifo ekyo nekuba ebitali bituufu sebeera agambye ogenda kubuuzibwa oyanukule ku nsonga efaanana ki bwetyo. Kati bo ne basigala nga batunuulira nti ne taswiiri eno eya kamera oba ki era ekifaananyi we kiba kiramba nga muntu mulamba era bo basigadde ku hukumu eri kyekimu kiba haramu okujjako ngaoŋŋamba akubye ekitalina muki mutwe n'ebirala nga bwe tulabye ensonga y'ebifaananyi. Ndowooza ntegerekeseemu mpolampola mu nsonga eyo. So ebigambo bingi ku masala ga kamera ne vidiyo naye nga buli muntu asobola okuganoonyerezaako nga ye n'atwala ekisinga okuba ekiki ekirungi, naye nga tulaba nti oba oliawo biyimiriddeko ensonga nnyingi olwaleero amawulire ge mulaba biki simanyi oba abazigaana tebalaba mawulire waabwe tebasoma mawulire New Vision n'ebirala mawulidde kuba bwe tunagamba nti kamera ziri haramu n'ebirala biyimiriddeko ensonga nnyingi bwe tutunulira nti bagenda kulangirira Idi myezi tulawe Saudi Arabia kamera zikoze eki zitunudde. Kakati ensonga ezo Mungu yasinga okumanya naye nga masala khilaafu so akola tetumuvuma n'atakola buli muntu abeere ku nsonga eyo amasala gali mu saa obusiraamu bwe buti bukola ki bufaanana. Tusaba Allah tugase n'ebigambo ebyo atutegeeze eddiini ye ekitiibwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.